Balamusizaako amanya nze Judith Mugabi bakyayita ng'era tukyeyongerayo olw'okusoma akatabo kaffe Ndikumu okulya n'enkulya omwoyo. Akatabo kano kawandiikibwa omwami ayitibwa Solomon Ike Mpalanyi. Kale tugenda kusoma ekitundu kyaffe ekyokubiri ekiyitibwa Jjajjange bw'omu. Tugenda kusoma akatundu akasooka. Siikwogereko obubi mukazi wattu, eyo gy'oli ewala, naye nkuyeeya olw'ebijjukizo enkumu ate ebirungi ebyereere bye wankolera. Ebigambo bye waŋŋambanga ng'olinga abalaata bwe mbijjukira kaakati nga sikyakulaba bye bimbeeza bwe mbadde ne bintunuza ng'omuntu aweddemu amagezi, oluusi ne bintangaaliza ng'azadde ekifudde. Bwe ntandika okwogera ku Jjajjange bw'omu, bwe sikomwako eyakedde enkya mbuzibya nga nkyamutenda ate era nga bye mwogerako tebiweddeeyo. Bw'omu ye Jjajjange omukazi azaala kitange. Yali mukazi mulungi mukaalaamu, mbwera mu buvubuka bwe baali bamukazaako erya Lwondo. Obulungi kitalo! Mbu bw'omu yamizanga abantu amangota ng'embuzi, abalala n'abakolozanga ng'abaabanga balwadde ebifuba, abandi n'abawuubanga n'abula okubamala obwoya ku ntumbwe. Nze santegedde bulungi bwa Jjajjange mu biseera eby'obuto, obuvubuka ne mu bukulu bwe, naye abamulabako ng'atintanga ekiryo be bannyumiriza, ate nange mu kiseera eky'obukadde we namulabira nakakasa nti Jjajja yali kyuma kirami, anti ng'era bw'omutunuulira nti ng'obulungi bwe bweyoleka mu maaso, ku matama ne mu ntunula. Bino bye neekaliriza ku Jjajjange. Omutwe gwe gwali gwa nkoona, kyokka ng'amatu mabangalavu, anti omulungi. Ennyindo nga ya kiraalo, nga zo enviiri za masadde. Mu buvubuka ng'alina akabina kitalo butalo, naye nze we namulabira nga kaseereebye, anti awampi wazaayirwa. Jjajjange namwekkaanya nnyo obugere bwe bwansanyusanga nnyo olw'obwala obwatuukirira. Mange yaŋŋamba nti nze olwali okuva ku mabeere ne njawukana naye ne mbeera ne Jjajjange okutuusiza ddala ow'ettanda lwe yamunzijako. Ebyafa by'obuto bwange Jjajja yabinombojjera nnyo, anti bwe nasuumuukamu ne tutandika okutuulanga ku kyoto naye buli kawungeezi okunyumya, okufuma n'okugera engero, naye kyokka mu biseera ebyasooka nga sirina nnyo bye njogera wabula okumuwuliriza obuwuliriza, okubuuza, oluusi n'okuseka bwe yanyumyanga ebisanyusa ennyo. Kyokka oluvannyuma Jjajja yankuutira nti munnange togezanga n'ofuma oba okugera engero emisana, bw'olikikola ogenda kuzaawa. Bwe ntyo nno nange neekuumanga nnyo ekintu ekyo okutuusa lwe nakulira ddala, naye oluvannyuma nakitegeera nti okufuma oba okugera emisana tekizaaya muntu, wabula ekyagendererwa kwe kuziyiza abaana okubeera
kunyumya obunyumya emisana ne batakola mirimu. Era jjajja yaŋŋaana n'okulinnyanga ku masiga ng'agamba nti bwe ngalinnyako sigenda kuwanvuwa. Ekyo nakyo nakizuula luvannyuma nti abakulu baatiisanga abaana baabwe okugwa mu byoto nga babadde balinnye ku masiga, era kyaziyizanga n'abaana obutalya bintu ebyabanga biwanikiddwa waggulu w'ebyoto oba ku nsuubo. Jjajjange yannyumiza nti nayonoonanga nnyo ebintu mu buto nti era nembonyaabonyanga nnyo abantu abaalinga awaka. Mbu waaliwo omulundi lwe nayonoona ebintu naye mu kifo eky'okumbonereza buli eyandabangako yaddanga mu nseko. Mbu mmange yatuuka ngatta enswa ennaka nnyingi ng'addirako ezimu ng'azisiba mu nsoggo ng'aziwanika waggulu ku lusuubo ziyitemu akakka ziwunye akavunduvundu. Ng'addira ezaasigalawo ez'amatu ng'azissa mu kibbo ng'asaanikira ng'assa wansi mu ddiiro ebbali. Kyokka awo ku mabbali okumpi n'ekibbo ate weewaali ekibi ekyali kijjudde nsanyuse. Abakulu bonna baali baserengese mu kiwonvu okutabaza emisimu nga nze nsigadde awaka ne bakulu bange. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo, kati tunaawuliziganya mu kitundu kyaffe ekyokubiri, akatundu akokubiri mu kitundu ekyokubiri. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubalereza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Ekyanja.